tukwaniriza ku There is Still Hope chano y'essuubi. Kale tukulamusako yonna gy'osinzira okuba ng'otulabira abali mu ggwanga Uganda namala mutala w'amayanja kitundu kyaffe kya kusatu ekyolunaku olwaleero. Mukama tukwebaza kuba ng'oli mulungi ow'ekitiibwa n'amatendo yatwaniza omwoyo mutukuvu ajatulungamya okuyita mu Kristo Yesu Katonda omulala. Amina era amina ddala nange nyongera okulamusaako gwe nawe nayeekumira ku There is Still Hope okola kyamaanyi nnyo mukwano gwange okuba nga ate otugoberera yonna gy'oli abali wano ewaffe Uganda nammwe abali ebweru mukola kyamaanyi nnyo okuba nga tugoberera mu linnya erya Yesu. Amina. Kale mu kitundu kyaffe kino ekyokusatu kigenda kunyumira bwe kiri nabe ndaba obujulizi bwa omusumba Mulinde John Aposo ate nga dokita byonna bibye in fact mu ggwanga Uganda muno sangako omuntu ayogeza bukakamu nga Aposo Mulinde bw'oba omulina muŋŋambi Pastor Tom alwa Pastor Tom naye ono anti like oŋŋambi ayogeza obukakamu kale ng'ali international ow'Ekingereza ali kamu nnyo sajja ali kamu nnyo so yabadde mu ggwanga lya South Africa ekyo naawe obujulizi obwo nange bwakwadde ekyokuyiga nanze si gwe wekka nange bwe kiri obwetwaze obuwulize obukakamu okugonda eddoboozi lya Katonda. Wala mazima waliwo ekintu kye basobola okukugamba Charles Derek n'okusanga oli kuyingira service okuŋŋanyiza abasumba bwe kiri mulina conference bakuleetera essimu supiidi awo nti ate kiki State House ekubye so twali tukwagala omukulu ali kwagala noga omanyi nina appointment n'abasumba sigenda kusobola oyagala kunjja mugaati mukamwa abasumba bagaba bannange mwongere okunsabira lwaki eno gye ŋŋenda ngenze ku luseke kutapinga kuyonka ngenze kuba luseke twabituma lupiira okyerabire ngenze kuba lupiira nti olembeza nti genda fenca wefe katusigale nga tusinza Mukama actually nga tumwebaza fene tunasulawo wiiki gusobola okuva mu State House n'otavaayo n'akantu. In fact nabo baba bamanyi buli omu agenda kufuna wogaana nti sigenda lijoni y'emizimu ku kyalo ekyo kyonna gisulamu ggwe omwoyo w'obwavu asulamu ggwe omwoyo w'okudda emabega asulamu ggwe obusiru bulimu ggwe waggwa kale babasooka owiza akatambi ako mu dakiika 4 naawe kagenda kukusoomooza tofunemu ekyokuyiga kali mu lulimi lufuutifuuti tujja kujja tubitemeteme mwabalya fees dakiika 4 katukomewo. And someone from my office brought me a sheet and put it before me. I saw it, but I ignored it. And he went and sat there. Then he was saying, so in the end, I opened the sheet. It said, message from the president's office. He heard that you have a prophetic word for the nation. And he wants to see you tomorrow. Transport has been prepared for you. You'll see him in his country home. I closed it and I said, I have no answer for that because I was going to see the pastors tomorrow. And he wants me to go like 500 miles out of town to go to meet him. So I left it. I preached until I finished, prayed for the people. And then my administrator who had brought the sheet, he came and said, we need to give them an answer. They have been calling 2-3 times. They want an answer. I said, I have no answer. Let's pray. So a few of them came together. We held hands. Said, Lord, what do we do? Tomorrow is supposed to be a day we spend with the pastors. They have never responded like they have done today. Now we have more than 300 confirmed. And the president says, come. And the word came clear. Stick with the pastors. I said, okay.
Administrator, tell President's office I cannot make it tomorrow. I have an engagement with the pastors. That's what we did. The next day we went to the pastors, and when we told them, riot broke out. They rose up and said, you are stupid, you are foolish, how could you do that? Remember that queen who was called by the king and she refused to go, she lost it, how could you do this? I said, but the Lord told me to stick with you. You could have called us another day. This is a great opportunity. It has never happened before. And yes, it had never happened before in our country then. But eventually we calmed down, we shared what we had to share. They made a commitment. They said, we are going to stand with you. We are going to do this. We are going to take the message all across our networks. We are going to do ABCD. And then we started working. A week later, early morning, Monday, I got to my office, and as soon as I entered, the phone rang. I take it and said, this is State House. We want to speak to Pastor John Mulinde. I said, speaking. I said, First Lady would like to see you today. Are you able to make it? I said, what time? I said, you give us the time. So I said, fine, I'll be there by 10. I said, okay. And I had now to go back home, change clothes, call 1 or 2 people, say, you have to go with me. And when we met with her, shared with her, she broke into tears. She said, this is what our nation has been waiting for. To bring healing to our nation, to the wounds of this nation. I said, this statement is both things. She said, I would have expected the big church leaders, the leaders of big ministries to bring this to the State House, and look at you. And we were nobodies, you know. So it was like, who are you? You were the one bringing such a message. There are others who are big in this nation who should be bringing this. Never minimize the day of small beginnings. Musumba oba apostle muwulidde ekyo kye bayita kingdom minded. Muganda wange musumba ki gwomanyi oyo niwaba ali mu service wakati waliwo agitakinga over. State House asogalagambe divine connection e break through. Kugambye balina kugamba bugambe aladisi noyagala mu service oba meya akuyita naye omukulembeze w'eggwanga nti akuyita buli kimu kiri provided. Naye gwe omusajja mwewuunyizza omanyi kitegeeza okuteeka State House ku pending mirimu n'okulinda omukulembeze omugamba ebyo mbwate kati kansooke malirizeeko abasumba mbwate kuba ogobera obujulizi obwo bakuba abamu temumugoberera naye yajja anyumya oba agenda mu kusiiba mukama nalinako kubanga abawo okubikulya mukama n'amuwa obunabbi bw'eggwanga. Kakati State House weewulira nti waliwo omusajja kimubagirwa omunaku oba gaali ana waliwo omusajja alina obunabbi bw'eggwanga mulala kufuna amasimu okuva olulwe Uganda okuvaawa nti bagenda okuva mu kusiiba okwo nga mukama aguddewo enzigi ez'enjawulo. Alawo ne State House weyakola ki weyajjira mbu n'agamba nina engagement n'abasumba sigenda kusobola kujja. Muganda awo okuba ebifaananyi ng'ozimbye agenda kubuuza kiki omugaya njagayo cathedral. mwana nguwulire nga lero agenda kwebulevu olaba just mugagga wa ku katundu yekayika yakukubira essimu mugagga oba gw'osumba emu okuba erina akamotoka yes ne bakuba nagamba nsomba
Brazo sikabadde akuyita kati. Ogambe ki? Network badde ebuze. Alo? Nti banaye nyaniriza kwaya. Tusoke mutwale mukusinza omulambuze. Awo nosoko oyita olaba nduddeyo. Tigenda malirize ekigambo. Ngeno malirize ekigambo. Omukuba akambo. Enesimu divine call. Divine evudde mukulu. Connection. Kati watu omukulembeze. Kankubulire. Eyo level ebayo weka. Eyo level. Oyo musajja level gyaliko yiye. Kubanga omukulembeze osooka n'olaba ebitiibwa n'olaba ssente n'olaba connection. Igwe. N'ebyo n'agamba no. I'm not going. Sigenda no kumanya. Mukama n'amugamba. Basumba. Bili sinaba nkwagala mu basumba agene ogwe nabo. Mbwatuuka abagamba nno mbabuulire. Badde nzijja wano. Ninfuna essimu. Essimu. His Excellency ankubite. Naye lwakuba nabayise Mukama yaŋŋambye mbayite. Mugambye sigenda sobola genda mulaba. Bavumoli. Stupid, foolish, musiru gwe atalina magezi. Kyaka wafiirwako embwa. Bw'oba wafiirwako embwa. Bw'oba wafiirwako embwa ng'ogenda kufa wootyo. Ogwo omukisa toluddamu gufuna. Obadde ofunye okubotola. Obotodde. Oyo Mukama sitaani tasobola okukonektinga ku pulezidenti. Okitegedde? Otegerera ensi. Ensumba oli muzibu nnyo. Kati gwakusibulukukira kuki? Ku kawunga na bijanjaalo. Gwekimanyi nti Piraawo abadde ayingiddewo. Omanyi ekisinza okunchalenjenga mu bujulizi obwo. Ekisooka engeri abasumba gye balwana okuyingira state house yokka. Kyokka yagyebala. Kyokka yali kujja agyebala. Anti kati yagobera ddoboozi ya Katonda. Bali kuyaayaana kwabwe. Abaana bano be yajja okubuulira. Balina okuyaayana. In fact Katonda yamulaga nti abantu boolimu betaaga deliverance. Kituufu. Kubanga singa bali kingdom minded Katono nagaana kubaffe. Olaba alese okugenda mu state house. Kubaffe. Kitegeeza kino kye tuzzeemu kintu kikulu nnyo. Bavuma buvumu. Balaba ssente zibayita ekiyenje. Kiise ku mwa gw'enkoko. Omanyi enkoko gy'osibidde mu nnyumba ennaku bbiri. N'ogita ekiyenje ne kyeyisaawo. Ewulira obusungu. Muganda wange ewulira obusungu. Kati kyekyo. Bubaamuvumu. Bavuga this is a great opportunity. Muno mwaganya munene nnyo. Nze bukyambaawo omuyeka gwe n'akasooka okuwulira. Era yampangu. Alaga yaba ataavaayo. Omanyi Katonda. Wabanga yakutegekedde nti ogenda mu state house. Ogenda sisinkana abakulu. Paka ogenda. Bwekiri. Amala okumiitinga abasumba era simu nekola ki? Simu nevuga. Ate kati first lady. Kati kivudde ku state house. Kati ate kigenze. Ate nze awo nalaba nti Mukama yalina omuntu omutuufu gw'ayagala otuusizaako obubaka. Wamma. First lady tokimanyi nti at least ye. At least yagiramuko. Ye ayinamu okubikkulirwa. Revelation eyo. Era mwe yagenda n'amubuulira mbu yakaabamu n'amaziga. Ng'abadde asuubira obubaka buve mu baana ababedde bemulowoza. Obubaka bulina kujja na dokita, bapooso, ng'abo abanini abalina agakya kyagaba. Ye Samaliya, yali Samaliya? Gundi Nazareti. Ye Nazareti wavaayo kalungi ki? Nazareti waabwe. Obulokozi baali babusuubira wa? Yerusalemu. Yerusalemu eri Lubaga, eweeyo. Naye lengera obubaka abuleese. Ani ordinary man. Eno osolaba ekintu ekituwe ekyokuyiga kinene ssebo. Era mukomekeza agamba, do not despise small beginning. Tonyoomanga. Noleka bakatini kati nga Katonda yakakugambye.
bawenzigize gula okuba pate yote tujibawadde egamba era nikufuna amasimu okuva mu judiciary okuva mu parliament bamuyita jangu yogereko naffe nyendozo laba nti nga nzeeke mabega singa aposo oyo yakola era njita era ngenda kuzinugwe n'amala gagenda before yali agudde ebigezo nga basumba bantu anti yali agudde ate n'obubaka yali abuwadde omuntu omufu ali mutuufu mubamugamba mbalinga kadulubaale ono kabaka bwe yayita nasiriwala abaloko balina ebyawandiikibwa teri situation gye batafiitenga musikuegwenze abalokole batya okimanyi nti nno nebobanga obulwa era wabawo ekijjaawo oba olina wabawo ekijjaawo mu kubonaabona abalokole ne badisappoint nze mu basumba bendaba ayiwoki zino ndowooza okusitwiti siziwuliriza ate yateri perfect ngyabo ate aposola ki ate bosinga ate aposola ki ebisaa kumanya zimbozi zakumalwa naawe lwakuba ebyo tebinamanyika abantu basirikidde ebintu naye kebirimanyika naffe tujagamba naweera nze nakugamba namwebazaako ekintu ekyo omuntu okuguma 15 years naaba nga akyayimiridde towirako musango paka kati ekyo kyokka kimala omuntu sajja mukaka ate enjiri ye eri buziba gambe enjiri ye eri diipu nnyo enjiri ye eri buziba nirese nga naawe wafiirwako empusi naye amazima kasita owuliza omusajja oyo for enough time oyiga okusaba oyiga okwagala Katonda ogenda buziba nengeri nga yatandise okukwatira ku mwegayirizi era omuwulirize y'omwegayirize ekyo baaza content we ntekanyo ku testimony bamulabe okitegedde bwekiri so is a good man sajja mulungi nnyo muve ku mboozi za ku street muve ku mboozi ya street alina kye bayita omalika nkubulire obeera mu kiraasi tica n'omukyawa n'abanga byasomesa birungi bitya tebiriyingira mu mutwe ekyo kituufu olaba nga mboozi z'amalwa okitegeera so nebaza mukama mu byonna kulube okubikulirwa kwe yalina muganda wange ali diipu nnyo si kyangu muganda wange wena ensi yatuuka ogimanyi nawe si kyangu omukulu okukuyita abantu bakulwa balabe essaawa zino bavula bwagambye niwaba nga mugamba mugambe eyo overnight ngiteesetese ngenda kukoleramu ne bamukubira essimu nti bakwagala mu state house ate azikyusa awo wabawo akubawo ekiraka waba wayimirirawo era nti kusana nababujulizi ki nagenze mu state house nabadde ndi wano nteekateeka overnight ne bankubira essimu nakwenze manyi bajja bati nebaza mukama eno overnight mukama ankoleddemu actually nga tetunagiyingira namu tamunesa nakuwa diversion jeyita kimanyi so bwe obujulizi obwa Apostle John Mulinde obw'omutume John Mulinde naye nekyakimwagaddewo nga tetunakunkuludinga mbu yafuna essimu eyo first thing kyeyasooka okukola mukama taata nkole ngende oba nedda yasooka kusaba n'amagamba nedda President akubira simu nobuza mukama oyaba mukama yenyini ya connected ega mukama agambe mukama oyaba mukama yenyini ya kugamba genda ate kati omwebuuza ki ekitegera nti wali ebintu emu wenakozesa mwewa amagezi kati museta usa naye babuuza mukama ngende sabo kitegedde kinyali basabo byali tebamanyi nti kati ate essabo erikyasinza okubeera modern the state house z'amawanga tebakimanyi guutagabonyabonya amawanga babitegeera olowooza kati ibaga eyo mukama gyasula mukama egyo yateeka eggundi ate wenajja nenyimirira nempa obujulizi ekibiina kijalowooza kati ate ffe okugenda mu state house ago mafuta
andi kati oyogera bw'otyo nti mafuta ino musomemu gwe nawadde empoti gwe nawadde kalenda abayimbi babuuza president naye owaaye eki kikukumidde mu myaka 4 mu ntebe kiki abagamba nze nina ekintu eki nina ekyoto president abayimbi bano abasibe bakadeyideyi beeyo abana bano batukubira gospel bano boolaba mbu yamubuuza naye owayita kyamaki nina olta ekyoto mbeera kuli zivaako ninsinza nensaba tombuuza ebisigadde tombuuza kituufu olaloza kuba mu ntebe nga tolina kyoto okitegeera wala nayo amaka go oba tolina kyoto nani yane enemye so okwebuuza ku Mukama kintu kirungi nnyo nga tonabakola decision yonna si buli kimasamasa nti abazaabu kituufu oyinza okuba olina akale nga gwomuntu kyoteekateeka ng'otusine ku final touch naye ddamuko ku magezi kale ekyaleero akaleero omugane naye wano wentuuse biri bitya anti agamba my ways not your ways kati muntegeera yaffe Derrick naawe banze gasa kuweza musata wasa n'otagenda for sure muntegeera yaffe ng'abantu njagala njogera amazima ndi mulokole oli mulokole ne bankubira ssaawa eno mbasaba transport oba bannange twagala basiibula atanatwala kristo actually mbyogera na speed kama yesu nkwebaza nti oli mulungi amiina wano siddagana kugira nkakwata bukwasi wali atodda waka ina wali stage era nti kyeŋŋamba ate baba bakulinze n'okulinda mutuuka oliwa nti ndi wano ku kampala nti geera waliwo kadenge kulinza awo kadenge yeninze balabala basabira mukulu agenda ekigenda ensebo naye president akubeza ogamba osooka obuzimu abagabo bali mumpaye eddakiika emu Mukama ŋŋende titogenda nti bannaye sigenda sobola balabira ddala gwe ng'eddogo ly'ekika kyonna okuva ku bajjajja b'abajjajjaabo lyakuŋŋaana lirimu gwe ogenda kufa bw'otyo kati mulabe is very far with the ministry atambula amawanga ayogera eri abantu naye tomanya singa yagenda awo yalifunye ebintu ebyalimu obuwabiza bintu bingi diversions omukulembeze yali muwaddeyo ebirabolabawo n'atugeza simanyi mulokole oba akifunya atya ngayo omuntu yava okulaba simanyi bakifunya atya kankubuulire olaba akukubira simu ng'oli mu kyaki ng'akukubidde just kyaliiwo nirakuba yagambe nja kuyita nkutwale nkuweemu kugendeko out n'oleka ekyoto nga kigenda mu maaso nze mbeewo ne mukyaki mbalaba kati ne kati n'afuluma aga naye gwe waze mukyaki mu service n'okubeera connected n'okuba connected kyogamba connection ezo tezisobola kujja after anti nedda mulina okubeera abagezigezi you have to know the seasons and times awo osobola obeera ano kisebo kyebiro byo nebikola ki nebikuyitako ne Mukama alaba nkulaba ate ye yaleese opportunity actually nkulaba gyogenda wabafuna kristo kati kankubulire mulokole eyo level tosobola gituukako okujja kunga olina kristo bwena gweomuntu tosobola kunimba ayogera amazima oli mulokole walokoka naye tosobola kutuuka awo unless ng'otegedde obuziba bwa kristo ono n'okubikkulirwa Isaaya kyagamba omukono gwa Mukama gubikkuliddwa kale nawe njagalayo kristo akwebikkulire akuzimbemu ekyo ekirabo ekisiga n'ekyomusumba olwaleero agamba yesu nkwebaza ku lwobako obwo bunkutteko ekyamazima ntegedde mbadde siwuliza ddoboozi lyo akola bukozi byange naye olwaleero omwoyo mutukuvu waniriza mu bulamu bwange neera njatula kristo obere mu bukozi wange mu linnya lya yesu apinde era amina ddala kale ndowooza katwetolemuko katono nnyo tujja kuba nga tukoma n'ekitundu kyaffe ekyo
Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.